Kambuza mzee. Igwe tolina sanyu liwafunye. Mu Africa Cup kuchi. Di Uganda. You have a team. You have a team. Chitunulire musaidia. Ati you have a team. Tukole business. Iliwa nedda mubiri ebibadde omuwanguddewo. Tewali. Kati mumuli ku history we hosted. We hosted. Ndinanga mu excited. Kenya egenda tuteke kale Tanzania. Bonna bali excited. Toyina timu gwe. Otekeke motoka z'empaka nga ekimotoka kyo kivundu. Ogwanga oye. Kyembinkwatira mwoyo gasiya. Ageze kukubuza ku mutabani we. Bamuwadde omukisa okubanga ekitaawe kye kihosting Africa Cup. Biri abiri mu musa. Ati kankubuulire. Uganda yafunye Africa Cup tiri mu kantu. Event twaleetako kanoka Ogwanga. Temuli kantu. Is a sporting event. Oyinza otya okuhosinga emmotoka z'empaka nga ekimotoka kyo kivundu. Home ground. Brazil tebagikubira ewaabwe. Nothing. Ogwanga kubba sente. Temukicelebratinga. Yes. Bali tulina okusanyuka. Kuki? Biri abiri mu musanvu. Muyina mu tiimu. Tugenda kukola sente. Muyina mu tiimu Magogo alina tiimu gy'asembolinga. Magogo alina tiimu. Noga nze ngenda okuhosinga empaka z'abafumbo. Ng'oli impotent. Ngenda okuhostinga Africa Cup nga tiimu y'omajani. Toyaka go kukikola abafumbo. Brazil tebagikubirayo mu home ground. Ani atalina home ground. Bajja bamufulume. Oyo Ogwanga yagala okubba sente. Event. Ogwanga mubbi. Mukubira maferesi. Hosting Africa Cup. Hosting African Cup wali badde nga batuukako waggulu. Kati baagala kubba sente. Baagala kubba babbe nga Commonwealth babbe. Toyina tiimu gwe. Otekeke emmotoka z'empaka nga ekimotoka kyo kivundu. Ogwanga oye. Kyembinkwatira mwoyo gasiya. Ageze kulya sente. Kulya sente batekeke kino batekeke event. Eteke mulowooza event. Naffe twakolako ne mukomawo. Uganda tejja kuva mu kibinja. Uganda tefuluma ndyetonda. Bwenavaamu. Ndifukamirira Ogwanga. Ne Magogo. Uganda teyinza kuva mu kibinja. Naye nga sente temutegeka. Ngeza Commonwealth bwe mwanzi. Kalyawo. Event. Bali abazungu baagala sente. Bwe zibawe. Bagenda babuulira nti omupiira ewamwe teguliyo naye musooke mutusasule. Kateekeko sente. Kateekeko enjawulo ako Ogwanga. Mukolere obwo Ogwanga. Nti nange amu excited. Ne Kenya egenda tuteke kale Tanzania. Bonna bali excited. Omanyi nti Saudi Arabia yagula Argentina n'egikuba ne bamala ennaku nnya. Nga basanyuse. Babagula buguzi sente. Omupiira sente. Ogwanga. Mugambe bwetutayita mu kibinja tukuba Ogwanga ne Magogo netubattirawo. Ati kikole nti tukuba akasajja kano ka minisita mukuba ne Magogo ne mutta nga temuvudde mu kibinja. Omupiira obufere bwemulira muse tombulira bya mupiira tombulira gasiya wamu mwenna muli mu ddenja ne Ruto tuli mu kabi. Ttiimu ya Kenya eri ludda naye omuntu nabba omuntu nga bana bagamba nti musenero bw'abatwalidde ekizungirizi ku mwezi musenero kyexpirinze bali batta amini yakola satellite ngeri n'aleeta emmesi waliwo agasajja agagezi nali mmanyi nti abakazi tebabba waliwo agasajja agagezigezi mu history gakwata kabaka ne kamuteekako nga otalina oyo musenero yateeka olugoye olulungi ku Museveni nga teruliyo nekedines musenero naye oba bagenda kuddukirawo oba musenero agenda kuddukirawo atalina mesa atalina bikere. Tubadde tukola wano abaana abakola senior 4 abakola 6 ebikere babijjawa nga musenero tannajja kwega musenero yazaaza ebikere nga tebannamusenero mukulireko musenero oye musenero mama musenero oye ne babbe Museveni nti gwe if it is easy to launch so North Korea yalibadde ebiteeka mu mwezi how is a cost China yabadde teeka naye musenero abyennyo eggwanga lino musenero liyita mu ttaka yasuubiza Uganda eddagala lya covid nokone bakakozi kona kala wange ndiri endwadde zitaliyo nana ne beekweka baleka kunywa naye sente z'eddagala lya covid yawulirewa twalina factory egenda odikola
akakosa kayina ekizimbe kano kannamutegera kalina obugulu obukalinga obwannamunyi kalina ekizimbe mu Kampala natwe babali bababa tekayinza kubawula kannamutegezi kayinza okubona bantu bawe ekayogera ngaendwadde zikali mu nniga ye Musenero baba ebya covid Museveni yagamba I can even arrest somebody talking about Musenero yengalowooza tiekizungirizi naye atandise oketta Kenya ne Kenya nayo neze naye Musenero abaliddawo I don't know how old Musenero ye olunaku lumu balikwata Musenero firing squad bamasasi nemmese bannange abaana ba senior fo batandise okubaaga ebikere nemmese nga Musenero azaaliddwa omulimba asanga omufere yadda nnyo nawulyanga abaana ba senior 6 kati yasirika Musenero wajja kunoonya ne balo Musenero tulisibaza kantu wano nakana kalangirira endwadde ezitali nakana akasajja ko mu Kampala ako kayino akasajja ko aliyo kalabyako mu Kampala kayino obubaliga katambula kayino obubaliga ndowooza kagobanga njobe ewaabwe wako kagobanga njobe sajja nekatiyo mu Kampala nekajo ate baligenda ba nono omusajja w'ekyengero baali bagenda kubaasa emitwe nali nsirisi M.i.S.O kubanti bagenda kubatula kasajja ko bajja kabatu kasajja gwe bajja kubatu wamwe balizikatampe kuyavu wawe wakasajja kinna kasiri balizikatampe kajoza ababoda ne kajoga buli mutune kajoga ne kaina petition bajja joja kali dukana no balika bwako no kaina obo balika wansi wano akasajja kabino kaina obo balika akali mu Kampala obo balika bwako kaina obo balika Kalabiko kagobanga njobe nakase. Kamuze muzeyi. Igwe tolina sanyuli wafunye. Mu Africa Cup. Kuchi. Ndi Uganda. You have a team. Eleta bagenyi wano. You have a team. Chitunulire musaidia business. You have a team. Tukole business. You are. Mumugenda okuteekamu. Ogwanga. Magogo. Where is the Muinachi? Brazil was defeated. Ewa. Ogongo na ya bamasasi omulembe gwa Magogo nze Magogo yali mukwano gwange bagenda mu Africa Cup kugamba bagenda Gabon okutuukayo obutuusi omulembe gwa Magogo bagenda mali kati bagenda kubba ssente tulaga mali tulaga luddawa nedda mu biri ebibadde omuwanguddewo tewali kati muli ku history we hosted kano kugwanga mu hosted mwina tiimu nfu ekimotoka kyammwe ekifu mbu mugenda mumba ffe tugenda kuteekeka emotoka z'empaka ekimotoka ekifu kyekigenda kuteekeka empawu ayimuka mu ogulumizibwe njokubeerawo wano maze emyaka 10 nga mbagana n'abasajja ba myaka 10 nagaana okujogebwa nagaana okunfuula ekidolo yokunfamire yange bagijuze nanjinyoko ngalowooza nti wano dde ndyogera naye namuna byagamba this man says you will fight me kunsimuka not fighting you ekyo si kituufu you don't understand Uganda siyogerako naawe kunsi mukabuli ne mugulu sibe kyenkwagalamu I never talk to this gentleman kunsi mukabuli ne mugulu mutubonyabonyeza ekimala abaana bange tebasomye ewange nga munonyayo ki anga munonyayo ki nga banonyamu walicho basubiramu yefe Museveni apasende baze blocking nampeta kali bali blocking continue blocking my man na boloza ndaka wakayanja buli lwa blocking ka sente za boloza ndaka wakayanja chobola nabalesi nina bwenna bakwasiza bademu numbi nabakwasiza abewafu but otherwise I'm happy you will see me donning a rosary good is a player papa wajirigo hanjina kati ngendo kuambala papa we fought this man in a group of 100 people Nalweso and Nakalema I'm apologizing to them I will write a letter to Nalweso to apologize to her why don't you personally deliver it? Yes, personally deliver Nalweso and Nakalema I apologize to you publicly this was a group of 100 people very powerful ones bebatule mu ntebe ngibimiku abaganda bagago bakwatidde mu kituli yabashi
solonga zigwegwe tusanze era nalwaiso nabaana mukolo ewaabwe ŋŋendayo bakyogedde nakalemu bamuvunaana birala balimu kubeera birala ne bamutta naye nze namusonyiye abasajja bagambye kubanga waaliwo okulunda kwa 2016 nalyokwateekayo omuntu we 5 billion agende nazo gyali kwateekayo gyali ŋenda mu noviri nswera amazzi kano eyo ndikumukonde yekibagamba kano nja penyo ndunkutteko nebaza katonda byekasajja ako kupaasa mutu Museveni ampadde omulimu kakozeseza omukazi permanent secretary muteeka mukateguleeta kumuka benolinja kutta gwe olikaawonawo talina omuntu oguliwegweti katambula kati ako kajja kufa kokya mukyoma okongo kasajja gwe wali ongulidde abatemu naye olifu eyo kya mukyoma okongo kana akali kaliwalinga mukazi wange kino M.i.S.O toyize home and road kisajja gwe watta mukazi wo nomusokolamu ebintu enaka watolinyoyo bakubale bakutta ayabona the recording is ku kisajja ekyo ekyalimu okufuna mu bwaloya kiriko kirege ntuli I recorded these people all the 10 years I've been recording you. M.i.S.O has been recording you. Mujja kulaba ebizindaala ebivuga mu 2026 babiri asatu basasula obujozi